Yes, teka twalimenya nite mwina kimuli muri temwina temusobola kukola igwanga linzo okubanga lya mu nite temwina buyinza mwe bani mu bana Uganda mugerangani wayo waliwo omwana omu yazze mu inbox yange nangamba suubi olabye ebintu hamu bye yayogedde bannanga abasajja bamanyira omwana nga munyiivu nga yanyize nava mu kunyiiga nadda mu kutaamuuka nze bw'nawudde ebigambo hamu bye yayogedde mwena abasinga obungi mwanyize naye hamu yalimbye eki ki hamu kye yalimbye ebigambo byonna hamu bye yayogedde bannayuganda temulina kye muli. Whom are you? You don't have power. Temulina kye musobola kwogera, temulina maanyi, temulina buyinza obwo. You don't have power. Ensi yammwe nagamba Uganda is your country but you don't have power. Whom are you? Mwe baano okwogera. Hamu yalimbye eki. Hamu ebigambo byonna bye yayogedde byabadde 100% correct. Byabadde bituufu 10 ku kinnakyo 12 by the way. Mutuufu ku bigambo byonna bye yayogedde. Kati mwe mu kifo ky'okuyomba hamu yabadde abatemyako ng'abagamba bannayuganda muli basiru ensi yammwe naye mulemereddwa okulwanirira obuyinza bwammwe. Ensi yammwe naye temulina yadde kye musobola okwogera. You don't have power on your country. Hamu kye yabadde agezaako okutegeeza abamu mwanyize ne muyomba ne mukola ki but the man was right. Omusajja yabadde mutuufu kwe yabadde ayogera era yabadde agezaako bazuukusa emitwe nga bagamba muzuukuke ensi yammwe naye temuyina buyinza temuyina kye muli wadde nga Uganda nsi yammwe. Ne munyiiga ne muyomba naye nga tumusajja bye yabadde ayogera bannange yabadde mutuufu. Kati nodda kuba n'abasuubuzi ffe tetuli mu byabufuzi bannange tetuli mu byabufuzi tukola mirimu gyaffe. How are you? Muli mutya baddiya? Muli mutya? Mwabagamba muli mu byabusuubuzi musuubula mwabakozi ba business ku bizimbe bya hamu ab'amaduuka mu Kikuubo ab'amaduuka ku Mukwana Arcade ab'amaduuka ludda wa mu Hamu shopping mall. How are you baddiya? Hamu yabagambye whom are you to shout for him? Mwe baana okumuleekaanira wadde eggwanga lyammwe naye temulinaako authority temulinaako buyinza. Yabadde agezaako bategeeza nti muzuukuke mulwanirire obuyinza bwammwe nga bannansi mu nsi yammwe nammwe mufune okuwulirwa. Ensi yonna erimu bannansi nga bavunaanyizibwa ku nsi yaabwe. Abakulembeze ababa mu buyinza lazima baba balina okuwuliriza eddoboozi lyabwe by force. Not even kuteesa tewalina kuteesa okitegeera. Abakulembeze baba balina okuwuliriza amaloboozi g'abantu b'ensi eyo bannannyini nsi eyo by force. Not even kuteesa okitegeera. Tewabaawo yadde okuteesa naye mwe kasa muddaawo ne mudda mu buduuka bwa hamu ne musowola amazzi ne gabayingirira ne mutandika okuwoza temuli mu byabufuzi. Hamu yabagambye mwe baana okumuleekaanira. Temulina yadde obuyinza temulina yadde olukusa olumuleekaanira. Mwe baani wadde ensi yammwe naye temulina yadde olukusa era temulina yadde authority emuleekaanira. Yalimbye eki mu ekyo? Yalimbye eki? Bannayuganda mbakubira omulanga guno omwaka gwe tuyingira ogwa 2026 ffenna tulaga nti tukooye era twetaaga enkyukakyuka. Nga bwe tuvaayo mu bungi nga bwe tukoze resistance ku brutality ya poliisi nga bwe tukoze resistance ku ngeri poliisi gyeri mu kututulugunyamu ne tubalaga nti nedda wadde mututulugunya twajja mu bintu bino twajja mu campaign zino nga tumanyi mugenda tukuba mutusibe which is okay, we are ready. Bwe mutu bwe mutaddewo resistance bwe muyina okuteekawo resistance ng'ennaku z'omwezi 15 January 2026 bwe munaalaba nga resistance eno gye mutaddewo mu campaign nga temugitaddewo mu kulonda nga temusituse nga bwe musituka kati okugenda mu buli kasonda ka ggwanga President Kyagulanyi Kaali mu kuyingira ng'anoonya akalulu ng'akuba campaign ng'abazuukusa ng'ababuulira message y'enkyukakyuka. Mubeera ready newe babasindika mu migga mugendayo newe babasindika mu bisaalu mugendayo nga mulaga nti muli ready. Obwo obwa serious n'obwo obuvumu bwe mulina
okugoberera president Kyagulanyi buli wamu wonna wagenda crowd yennene gyaba nayo ne bo bamusindika mu bisenya agendayo n'abantu eyo ye college gye muyina okukozesa mu 2026 nga mulwanirira obuyinza bwammwe nga bannansi Hamuti yabadde agezaako bategeeza naye mmwe mwanyize ne muyomba buyombi kate kyabadde kibayombi awo kyabadde kiriwa obuyinza mbulina kiki kye mwogera government n'ebawulira kiki kye mwogera president abafuga n'abawulira kiki kye mwogera parliament n'ewulira ate mmwe muyina okugendera ku biragiro byabwe mmwe bannansi muyina okugendera ku biragiro byabwe oshtegera nenga bo tebalirwedde bawulira because you are powerless temuyina maanyi temuyina buyinza nga bannansi baabo bajjako Hamuti yabadde agezaako bategeeza byabakama yatugamba nti voters register erimu abalonzi obukadde 100 mu Uganda tuli obukadde 45 okusinzira ku bibalo byaki bya UBOS banna Uganda mbakubira omulanga mujjumbira okulonda banna Uganda engeri gye muli mu kugoberera mu president Kyagulanyi nga mulaga nti mwagala enkyukakyuka nga mutaddewo resistance bwe munaagaana okukozesa resistance eyo yemu 2026 nga 15 January ne mwesuulirayo gwa Nagamba ne musigala mu mayumba gammwe ne mugaana okujja okulonda mu bungi mugenda kifuuwa nga mukiza mu ngombe tugenda nange mwendi tugenda kifuuwa nga tukiza mu ngombe era bw'oba olina amagezi ng'oli munnansi owuliriza ebigambo Hamu byayogera n'omanya weewatuufu woogwa mwe mwenna abali mu bizimbe bya Hamu mulekerawo okumuwogganira n'okumukubira enduulu kubanga temuyina kye mumugamba yabagambye nda temuyina buyinza whom are you what are you saying what are you even saying nothing you cannot say anything okitegeera obuyinza bwammwe Hamu ali mu bagamba musituke mufune obuyinza bwammwe mufune olukusa olwogera mu nsi yammwe kiyabadde agezaako bategeeza mwe mwanyize bunyizi ne mukyamuuka nga bw'abavumye temwagala mazima gakaawa ne Hamu yabadde ayogera mazima 100% oba okitegeera obuyinza bwammwe muyina kubulwanirira ne mubwezza nga bwe mwogera muwulirwa nga ne bwe mukolola bukolozi muwulirwa eri abo abatudde ku buyinza bw'eggwanga kubanga ensi yammwe si yabali abagifutubaddeko Hamuti yabadde agezaako bategeeza n'abagamba n'obagamba muli basiru muddawo okukaaba bukaabi mwogera biki mmwe temulina kye mwogera kati awo wootunuulira omuntu alina akaduuka mu kizimbe kya Hamu nakugamba ffe tukola mirimu gyaffe tetuli mu byabufuzi mugamba mutya baddiya babawadde levo babawadde we mugwa temuddamu kuwogganira bantu temuddamu kwasamira bantu musituke munoonye obuyinza bwammwe Hamuti yabadde agezaako bategeeza muveeyo mulonde mu bungi nga bwe mutaddewo resistance mu campaign n'abantu nga muli bayitirivu mu campaign zino buli wamu Kyagulanyi walaga bwe muti obungi bwammwe twagala tubulabe nga 15 January 2026 obwo obungi bwammwe bwe tutyo bwe tuba tubulaba okitegeera muteekewo resistance yemu gye muli mu kuteekawo kati ku poliisi oba okitegeera kale tumanyi nti bagenda kubba akalo of course bakabbana dda tumanyi nti bagenda butiiki nga bagenda bubba naye demmo bwe mutagenda kuvaayo mu bungi nga bwe muli mu kuvaayo kati ne mulonda mujja kuba muwadde John Museveni blank check ng'alina kwesayiningirako muwendo gw'ayagala ekyo mubeerewo nga mukimanyi ate teri kigenda kukyuka it is going even to be more worse than this okuva bwe mutasituke mmwe kennyini bannansi ne mweddiza obuyinza bwammwe ne buva mu mikono gy'abasajja abatudde ku ggwanga ffe bannansi ne tusigaza obuyinza bwaffe ensi ejja kutunyumira otherwise okukaaba mu kulekeraawo ne Hamu munenya wa bwerere musajja wattu yabadde ababuulira mazima agakaawa naye nga temwagala gawulira